Nkwaniza nnyo ku SMX Media nange SMX nebaza nnyo ba SMX Media Queens and Kings ngabo ba SMX Media subscribers banange mwebale nnyo mwebale dda nawe oyagala otwegatta kwano ku SMX Media osobola okola ekintu ekiri simple just ngo subscribing ano ku SMX Media tojja kubera ngo missing updates naye ate ekisingira ddala okubeera ekikulu nti subscribing ano ku SMX Media stories zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi so bambi kankusabe subscribing ano ku SMX Media tojja kubera ngo missing updates oyo mwana muwala wamu ne boyfriend we fine atanso kubera nga mbiraba weekend bwe yatandikire ebifaananyi byawe byatandikira kubera nga bisaturatinga ku social media platforms ezenjawulo Twitter, Facebook ne wasigadde naye bambi kapeno yanneegombesa nayagala okola story kubbo naye nga sirabawo kituufu exactly kyenyinza kubeera nga mbogerako despite the fact nze ng'omuntu love yansanyusa mbu yes love terinako mugwe alowooleza love ekintu ekirala nedda love ebeera in the eyes of the beholder nsuubira ebagamba ne beauty kyekimu ne love naye bambi ekisinza okunsanyusa olunaku olwaliro nti kwe kurevealinga nti eno kapo yo mwana mulenzi ono omuwala yategerekeseko nga Niki naye omulenzi sinategeera bulungi linnya lye balina kwegamba despite the obyo byonna byonna bibayiseemu okusomoozebwa n'ebisigadde okumokingibwa oli abantu bikikapo yamutisobola wangala mukikola mutya n'ebisigadde ng'ebyo bali lubuto omwana muwala ali lubuto lwa myezi esatu ng'emawulire amalungi amasuufu gennira kati mwabadde bagamba mbu it will end in tears owe ebintu bigenda ending in giving birth to a baby boy oba baby girl ate happiness yeyongera okubeera nga ejja mu maka g'abano abantu ababiri kugambye kapo yanyumira nnyo mwana muwala ali happy ne mwana mulenzi naye ali contented naye ali happy mu relationship yeno bagambye omwana muwala ono ane emyaka 27 egy'obukulu naye ansubira kyekisera kati ate alina lubuto olubuto batugambye luli myezi esatu yes luli myezi ngaawe esatu naye era nga updates zonna jabbeera nga nzikule kyakubanga bambi bantu ku social media platforms esinga bambi eno kape basanyusiza nnyo despite the fact mbu abamu bazalawo abamu bayomba abamu bavuma n'ebisigadde ng'ebyo naye ye mwana mulenzi yalonda yamala despite the fact mbu omwana muwala alinako obulemu samuya somehow ye mwana mulenzi ebyo teyabifaako n'agamba nze nkwagadde nga ggwe omuntu nkwagadde olw'obulungi bwo nkwagadde olw'omutima gwo nkwagadde olw'empisa zo nera kati saawa zino eno basuubira busuubizi myezi kubeera nga giggwayo omwenda basobole okubeera nga beekubirawo ezzadde lyonna katonda lyagenda okubeera nga bawo oba mulenzi oba muwala life yaabwe eyongera okubeera nga yeeyagaza despite the fact mbu baamala dde okukola engagement yes bira ebifaananyi byasinga saturatinga ku engagement yaabwe nga bamuteekako mwana muwala akaweta abe bamati simanyi wawe yakateeka naye nga engagement yaliwo ngeri ono mwana mwaji atalina mikono naye engagement yaliwo kati mawulire amalungi ag'essanyu kwe kubanga mwana muwala ono ate ali lubuto lwa myezi esatu katubagalize birungi byerere wano ku SMX Media tojja okukola kiri simple biro yagadde story yange gyenkoze kubeera nga osubscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino SMX I sign out.